الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فاتقوا الله عباد الله وحافظوا على الإسلام وتمسكوا به أو عليه لتموتوا عليه، لأن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. Tendereza Allah subhanahu wa ta'ala nannyini buyinza obwenkomeredde awaniridde emyoyo gyaffe n'ebyo byonna ebiri mu magulu omusanvu n'ensi omusanvu. Fattaqullah ibadallah, abaddu ba Allah, naamira omwoyo gwange n'emyoyo gyammwe okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Wahafidhu ala al-islami fi hali sihhatikum wa salamatikum, mukwate obusiraamu bwammwe mubukuume mubwegendereze mu mbeera yammwe yonna, letamuutu alayhi, ekyo kijja kubayamba okubufiirako. Lianna man aasha ala shay, kubanga buli awangaalira ku kintu maata alayhi, kyafiirako. Man maata ala shay, na buli muntu kyafiiriddeko, bu'itha alayhi, kyagenda okuzuukirirako. Ekyo Allah waffe subhanahu wa ta'ala kyatugamba gati, ya ayuha alladhina amanu taqullah, abanga abakkiriza mutye Allah haqqa tuqatih, otufuba okumutya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, okufa tekubatuukangako. Abange mukitegeere nti okufa si kikulu, wabula ekikulu an tamutu ala al-islami, kwe kufiira ku busiraamu kikisinga okubeera ekikulu. Ab'ebitiibwa abali mu jjuma eno, mu kifo kino kyennyimiridde, mu jjuma gye nasembayo okuyimirira mu kifo kino, mukadde waffe Haji Magoba rahimahullah yali atudde wammanga awo mu jjuma eyasembayo mu mwezi gwa Shaaban. Wasumna ma'ahu, netusiiba naye omwezi gwa Ramadhan. Mukadde waffe oyo yali takimanyi ti Ramadhan eyo yesembayo mu bulamu bwe. Saba Allah subhanahu wa ta'ala akkiriza Ramadhan ye era amusonyiwe ebyagaana, amwanguyirize olugendo lwe yatandika okutambula naffe lwe tulindiridde ekiseera kyonna. Allah subhanahu wa ta'ala yaleeta okufa kwe nga kwakibwatukira mu kiseera kyatakusuubirira ye kennyini n'abantu be naffe abaali bamumanyi. Ekibuuzo ekyebuuzibwa, okufa kuno okwekibwatukira kuba kutegeeza ki? Abaffe kulimu obulungi
eri omuntu Allah subhanahu wa ta'ala gwasalawo okutwala mu ntwala ey'amangu. Era kuba kulimu obulungi obwo buli kwani? Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, Sheikh Ibn Baz mufti wa Saudiya, omukuba mufti abasinga okubeera ab'amaanyi era ab'enjawulo, bamubuuza ekibuuzo ya khutuba yaffe, kigamba bwe kiti, kigamba nti hal mautu lfajati min alamati alqiyama, abafu okufa okwekibwatukira kabonero akalaga nti enkomerero enaatera okutuuka? Wa hal hunaka ma yasimu minhu, abafe waliwo ekisobola okuyamba omuntu okuwona okufa okwekibwatukira? Wa hal listi'adhatu minhu kafiya, abafe singa omuntu asaba Allah okumuwonya okufa okwekibwatukira kimumala, Allah subhanahu wa ta'ala nakumuwonya? Kyo kibuuzo kyabuuza Sheikh. Agamba Sheikh Ibn Baz rahimahullah, jaa fi ba'di al-ahadith, shajja okuva muzimu ku ahadith kuva ku Nabi sallallahu alayhi wasallam, ma yadullu ala anna mawta al-faj'ati yakthuru fi akhir az-zaman. Waliwo hadith eziraga kyokufa okwekibwatukira kugenda kubeera kungi nnyo mu kiseera ekisembayo ng'enkomerero enaatera okutuuka. Wahuwa kyabaleeta okufa kuno okwekibwatukira bekutuuseeko, balimu embeera mmeka? Balimu embeera biragamba nti wahuwa akhdhatu ghadabin lilfajir, nakwo kubeera kukwata kwa Allah kwakwatamu omujeemu era omwononefu, kubeera kukwata Allah kwamukwata namukutula namujja ku nsi omulundi gumu. Warahatun lilmu'mini, era kubeera kuwummula eri omukkiriza. Waliwo Allah subhanahu wa ta'ala lwatunuyira omukkiriza ng'ateekeddwa okumuwummuza nakumutwala mu ntwala y'amaanyi. Waqad yusabu almu'minu bimawuti lfaj'ati, omukkiriza asobola okutuukibwako okufa okwekibwatukira bisaktatin, asobola okufuna stroke au ghayriha oba ebirala. Wayakunu rahatan lahu, nekubeera kuwummula ku ye, Allah nabeera nga amuwummuza. Wa ni'matan min Allahi alayhi, nekibeera kyengera Allah kyaba amuwadde. Likawnihi qad ista'adda wastaqama watahayya'a lilmaut, kibeera ddi ekyengera eri omukkiriza, kubeera ddi okuwummula eri omukkiriza lwa nsonga yeteekateeka neyeteekerateekera okufa kwe nga tekunnaba kumutuukako, n'alongoosa. Omukkiriza yenna awangaala nga mukkiriza, ng'ekiseera kyonna akimanyi nti ajja kusinkana Allah subhanahu wa ta'ala, yasta'iddu lilmaut, yeetegekera okufa. Mu kwetegekeraako okufa, Allah subhanahu wa ta'ala singa amugezesa n'okufa okwekibwatukira, ekyo kibeera kyengera gyali era kubeera kuwummula gyali. Yogerako n'agamba Sheikh, wajtahada, yayongeramu amaanyi n'alafubana fil khair, nga muganda fubyazima omuzikiti guno n'agulongoosa okusinga byonna ebiri ku kizimbe kino. Yasta'iddu bihi lil akhirah, nga yeteekateeka nakyo olw'obunamu bw'omwenkya obw'enkomerero. Agamba Sheikh, fayukhadhu faja'atan, Allah ajja n'amugjamu omwoyo kibwatukira, wa huwa ala halin tayyiba, naye ng'ali mu mbeera nnungi.
ala khairin ذلك bulungi وعلى صالح أو على صلاح فيستريح من كروب الموت ناومولا ناونا obuzibu bw'okufa n'obulumi bw'okufa وتعب الموت ومشاق الموت الله ناموموزا بوموزا ومكرز وقد يكون بالنسبة إلى الفاجر أتك سيدي أبونو نفو قد يقع هذا بالنسبة إلى الفجار وتكون تلك الأخذة أخذة غضب okukwata okububeera busungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala alayhim kubo n'abatwala nga tawadde kaseraka kwenenya fahum fuji'u ala asharri halin Allah n'abatuusaako okufa ne kubavumbagira abali mu mbeera mbi nas'alullah al-afiya tusaba Allah subhanahu wa ta'ala bwatu byagamba Sheikh aqulu ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه ثم توبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده كثيرا كما ينعم علينا كثيرا وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أبي بتيبه قم لذا خطبة يانجي موسى أنا مجتغير بريوان إن وعد الله حق إن دغانو يا الله يكمسيكنا يا مزima magoba ya musisinkana ne bwomunoonya ku kizimbe kino tosobola kumusanga wadde okumulaba fala taghurrannakum alhayatu ad-dunya tebabuzabuzanga obulamu bw'ensi abanga abasika abasikidde magoba nga musikidde byalina temuttingana olw'obulamu bw'ensi eno ne maali magoba gye yalese kubanga ne magoba yagirese nammwe mugenda gireka fala taghurrannakum alhayatu ad-dunya tebabuzabuzanga obulamu bw'ensi ne mulowooza nti bwalubeerera wala yaghurrannakum billahi algharur tekubabuzabuzanga tekibatwalirizanga kyonna ekitwaliriza mulowooza nti obulamu bwalubeerera tujja kusinkana Allah subhanahu wa ta'ala wal-aqilu no amagezi man bana qabrahu qabla an yadkhulahu azimbe entaana ye nga tannabajingira ateekateeka wa arda khaliqahu qabla an yalqahu afaayo okusimisa katonda we nga tannamusinkana fa inna al-yawma amalun bila hisab olwaleero kola tewaliwo kubalibwa kisoboka okulongoosa kisoboka okuzimba emizikiti nga gino kisoboka okusaala essola ettaano mu jamaa kisoboka okukola buli kyonna kyosobola wagada hisabun wala amalu enkya kubalibwa teriyo kukola ista'iddu ibadallah buli omu yeeteeketeeka okusinzira nga bw'asobola olw'olunaku ma yukhadhu min alfatwa min fatwa Sheikh Ibn Baz yatujja mu fatwa Sheikh Ibn Baz byebino wammanga ekisooka obufunso obw'ekitalo anna mawta alfaj'ati okufa okwekibwatukira min alamati as-sa'a as-sughra kamu kubonero bw'enkomerero obutono obulaga nti enaatera okutuuka nga bwe kiri mu hadith Nabi sallallahu alayhi wa sallam hadithi Anas bin Malik radiyallahu anhu nabbi ngagamba sallam inna min amarati as-sa'a akamu kubonero bw'enkomerero an yadhhara mautul faj'ati kweyoleka okufa okwekibwatukira ne kuyitirira mu bantu gundi yafudde gundi yagudde mu kinaabi gundi yafudde ng'azaala gundi yapidde ku bodaboda gundi yali bw'ati kamu kubonero bw'enkomerero obutono abaffe waliwo edduwa omuntu gy'asobola okusoma
nemuwonya okufa okwekibwatukira. Waliwo hadithi yajja ku nsonga eyo, naye hadithi nafu eraga nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yasabanga Allah okumuwonya enfa za mirundi 7 nga muli okuba nti istaadha bimauti alfaj'a, yasaba Allah okumuwonya okufa okwekibwatukira. Naye waliwo edduwa gyosobola okukozesa nga ntuufu eri mu kitabo kya Muslim. Nabbi sallallahu alaihi wasallam gye yasabanga nti Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matik, ay Allah nkusaba omponye ebyengera byo okubeera nga binvaako. Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matik wa tahawul afiyatik, omponye onteeke wala okubanga onzijjako eddembe. Wa fujaati niqmatik, omponye okubanga numbwe ebibonerezo byo mu numbwe ey'ekibwatukira. Wa jamii sakhtik, saba omponye obusungu bwo. Edduwa eyo osobola ogisoma neyingiramu ne Allah subhanahu wa ta'ala okutaasa okufa okwekibwatukira. Era tekigaana nateera okubanga mu dduwaazo oteekamu ekigambo nti Allahumma inni a'udhu bika min mauti alfaj'ati, ay Allah nkusaba omponye okufa okwekibwatukira. Olw'obubi obukulimu si kwangu newankubadde nga kuwummula eri abakkiriza, naye kulimu obuzibu bungi. Kuleka ebintu nga tebiteredde, okwenenya kuyinza obutasoboka, ne byoteekeddwa okulaama oyinza obutasobola kubiraama. Olw'ab'effujjo ne bakola bye baagala, kubanga ogenze bugenzi mangu bw'otyo. Nsonga ey'okubiri ejjibwa mu fatwa ya Sheikh Ibn Baz rahimahullah, anna mauta alfaj'ati, okufa okwekibwatukira, rahatun lilmu'mini, kuwummula kusaidia abakkiriza, alladhi ista'adda wastaqama, omukkiriza yeteekateeka n'atereera, watahayya lilmaut, neyeteekerateekera okufa, wajtahada fi lkhair, n'afaayo okukola ebirungi. Okufa okwekibwatukira kubeera kulungi gyali era kubeera kuwummula. Era Imam Mujahid mukuba tabi'in mwiza Ibn Abbas ashara Mujahidu ila anna alhaditha, yayogera ku hadithi eragecho hadithi anam hadithi Aisha radhiyallahu anha. Aisha ina hadithi ku nsonga gyembadde nyogerako. qalat Aisha agamba sa'altu Rasulallah, nabuuza omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam an mauti alfaj'ati, okufa okwekibwatukira. Faqala, n'agamba rahatun lilmu'mini, kuwummula kusaidia omukkiriza, wa akhdhatu asafin lilfajir, ade kukwata okulimu obusungu kuva kusaidia Allah, kusaidia omwononefu. Mujahidi n'agamba, wa ashara Mujahidun ila hadha alhadith, Mujahidi yayogera ku hadithi agamba bwati, agamba nti anna mauta alfaj'a lilmu'mini at-ta'i khayrun, okufa okwekibwatukira ku mukkiriza agondera Allah khayrun, kurungi, walil 'asi almudhnib aksu dhalik, naye omujemu, mwebagazi w'amazambi, omwenzi, alya riba, omubbi, omushiriku, omukozi w'ebyambyone, akhdhatu ghadabin, Allah asalawo obusazi naga nti kamukomye wano ate muvunani. Sallallahu salamatu wal afiya. Kyokuyiga ekyokusatu obufunze nga mmaliriza, fatwa ya Sheikh, anna mauta alfaj'ati, okufa okwekibwatukira, akhdhatu ghadabi lilfajir, kuba kukwata okulaga obusungu bwa Allah kwoyo abeera afudde, bw'abeera mwononefu. Lwansonga tafuna kaseera kakwenenya. Kyokuyiga ekyokuna kidiire kisembayo, alhathu ala alisti'dadi lilakhira lilmaut qabla maji'ihi. Mu fatwa ya Sheikh mulimu okukubiriza buli yenna ali wano okweteekerateekera okufa nga tekunnaba kutuuka, neweenenyanga okufa tekunnaba kutuuka. Ng'omusajja omwabuusa omubaka n'amugaa nti man akyasu nnaas, muntu ki asinga abantu bonna amagezi, wa akramu nnaas ya Rasulallah, asinga abantu bonna ekitiibwa, n'amugaa nti aktharuhum lilmauti dhikra, yabasinga okujjukira okufa, wa ashadduhum isti'dadan lahu, yabasinga n'okweteekerateekera. Allah agamba nabbi we, wa'budu rabbaka hatta
yatiyaka alyaqin sinza Allah wo okutuusa okufa kunakutuka amakulu ekiseera kyo nawangala ng'osinza Allah subhanahu wa ta'ala nga weegendereza osobola okusiŋŋaanibwa okufa mu mbeera eno gye kunajjiramu wali mu mbeera nnungi. Ekisembayo ab'ebitiibwa al-isti'adhatu min mawti al-fajaa, kirungi omuntu okusaba Allah okumenya okufa okwekibwatukira, li'annahu yufaji'uhu qad yufaji'uhu al-mawtu qabla at-tawba fayamutu ala halin sayyi'a, kubanga kusobola okumuvumbagira nga tannaba kwenenya n'afiira mu mbeera embi. Yosabe Allah subhanahu wa ta'ala atuwonye okufa okwekibwatukira nga okutusiŋŋaana nga tetunnaba kwenenya. Allahumma inna na'udhu bika al-mawt al-fajaa, Allahumma waffiqna li tawbatin nasuha qabla al-mawt ya arhamar rahimin. Saba Allah subhanahu wa ta'ala tuwa okwenenya okwannama ddala kufa tekunnaba kututuukako. Era nsaba Allah subhanahu wa ta'ala muganda waffe Haji Magoba eyafuuka ensonga kino kye tulimu okubeerawo bwe yatwala mu ntwala ey'amangu amusonyi akkirize bye yakola era amusonyiwe ebyo ebitatambula bulungi mu bulamu bwe, amwanguyirize agumye abantu be, abanyweze, abatabaganye, abawonye okwawukana olw'emmaali n'ensi eno. Ab'ebitiibwa abalungi mukkirize nakano nkayiseewo. Tuli mu nnaku ng'abantu bakulugguka okuva ebule n'ebweya nga bagenda e Namugongo. Omuntu ayinza okubalaba asobola okubafaanaanyiriza n'abagenda e Makka. Era omuntu omulala bw'abalaba ayinza okulowooza nti bali ku mazima, so nga tebali ku mazima. Okugenda e Namugongo si kutuufu, tekufaanagana na hijja nga atamanyi bw'ayinza okulowooza olw'ensonga ssatu nga nfunze nnyo. Songa esooka, hijja Allah subhanahu wa ta'ala yagiragira mu Qur'an. Alagira Ibrahim azimbe Kaaba, n'amusaba n'okumusaba butya bw'aba akola hijja. Ekyo hijja ibaada eyateekebwawo Allah subhanahu wa ta'ala nannyini nsi eno. Namugongo yatandikibwawo abantu abatamanyi Allah nga batandika ekijjukizo kye balowooza nti kijjukizo kusayidi y'abajulizi ne bakifuula okusinza okw'enjawulo naye nga tebalina bujulizi ku kyo. Tubalaba nti abantu abagendayo buli omu akola kyayagadde, kubanga okusinza kwabwe kwe bakolerayo kwesigamidde ku magezi gaabwe, kufugibwa al-aqlu al-bashari, amagezi ag'omuntu ge gakulamula, so si okulagira okw'omutonzi nti kwe kukulamula. Tubalaba twalabyeyo abagenda nga bakoledde ebyambyone mu kkubo ku basajja be basisinkanye era nga benyumiriza nakyo. Bw'obusira bulalika hijja bugaana abakazi okutambula bokka ne bwalagira okuba ne bamahram, ne bwalagira okuba ne bamahram, kubanga Allah yatonda abantu abamanyi. Nsonga ey'okubiri eraga obukyamu okuba nti waliwo enjawulo wakati wa Namugongo waliwo enjawulo wakati wa Makka ne Namugongo. Nsonga ki? Nti okusinza kwe Namugongo kuzimbiddwa kusinza amasanamu agazimbwayo nga ebijjukizo by'abajulizi, era abatuukayo bagakaabira amaziga gabamalira ebyetaago byabwe. Ekyobusiraamu bwakigaana. Bakyala wa Nabi sallallahu alayhi wa sallam yamunyumiriza ekkanisa gye yalaba e Habasha ng'eriko ebifaananyi ebisinzibwa eby'ebijjukizo eby'abalongoofu. Nabbi n'amugamba nti abo omuntu omulongoofu bw'afa mu bo bazimba ku ntaana ye ne bamukolera n'ebifaananyi. Ulaika shirarul khalqi, ebyo ebitonde ebisinga okubeera ebibi. Olwekyo tuntunuulira embeera ebeerayo nti abantu bakolerayo ebyambyone byonna, abantu basinzizaayo amasanamu. So abagenda e Makka bagendayo nga bagenze kusinza Allah subhanahu wa ta'ala, era balangirira tawhid, balangirira obwamu bwa Allah subhanahu wa ta'ala kuva lwe bayingira mu hijja.
okutuusa lwe bava mu hijja erina enteekateeka ennungam n'enkola gyekolebwamu Allah gy'ayagala gyeyalagira, so si nga bw'olaba namugongo bw'ali. tujja kukoma ku ebyo. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. وارض اللهم عن صحابة رسول الله، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر صحابة رسول الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الإسلام في كل مكان. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأن كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأن كله. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك من كل خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك جميع سخطك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من موت الفجأة. اللهم إنا نعوذ بك من موت الفجأة. اللهم إنا نعوذ بك من موت الفجأة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم وفقنا لتوبة نصوح قبل الموت. اللهم وفقنا لتوبة نصوح من كل ذنب قبل الموت يا أرحم الراحمين. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.